embeera eri mu masomero getutuuseeko mu bitundu by'Empigi agasinga obungi ku go tegasobodde kuggulawo wabula ate ago agafunye obusobozi obuggulawo aga gavumenti n'ag'obwannannyini wabaddeyo omusomo ogw'enjawulo okusobozesa abasomesa okusobola okwongera okwetangira ensaasaana y'ekirwadde ekya COVID-19. Wakati nga amasomero mu ggwanga gagenda mu maaso n'eddimu ery'okusomesa abaana b'eggwanga, agamu ku masomero mu disitulikiti ey'Empigi tegasobodde kuggulawo ng'embete zeevudde ku bbula lya nsimbi ez'obupangisa. Ku gano kuliko Blessed Nursery School wamu ne Success Junior School agasangibwa ku kyalo Mbaale mu muluka gwa Ward C mu ggombolola ya Mpigi Town Council nga n'ebizimbe bannannyini byo baabifuula ddanju z'abapangisa. Amanyabyona Rogers omu ku bannabyanjigiriza mu disitulikiti ey'Empigi aliko amagezi g'awadde ku masomero gano agaweddemu essuubi. Gavumenti n'ekola ekyo nefuna bano aba operating gano amasomero, those schools which are quitting right now, and they help them with some money, then they can get where to start from and to start with, because those teachers are completely blocked. Ebyo nga biri bityo bakulira amasomero agasobola okuggulawo mu Mpigi aga gavumenti n'ag'obwannannyini baasiibye mu musomo ogw'okwerinda ekirwadde kya munabyangalo ki COVID-19 wamu n'okussa mu nkola enteekateeka za minisitule ey'ebyenjigiriza. Omusomo guno guyindidde ku ssomero lya St. Kizito Primary School Mpigi nga gwetabiddwamu atwala ebyobulamu mu Mpigi Town Council Mwanga Stephen, akulira ebyenjigiriza mu Mpigi District Deogracious Sechole n'abakungu abalala bangi. Some of you created these teams, but the teams are important. They are not doing any work. They are as good as not being there. You are guided on the minimum number. Okusinziira kwatwala ebyobulamu mu Town Council y'Empigi Mwanga Stephen, omusomo guno gugendereddwamu okubangula abakulu b'amasomero ku ngeri gye bayinza okwetangira COVID mu masomero gaabwe. Ow'essomero lya gavumenti tulina amasomero 54 anaasangibwa nga talina bintu bye tumuwadde oba nga tabiguze. Amateeka gajja kumukolako naye nga kye tumanyi abasomesa baffe beegendereza era baagala nnyo enteekateeka za program, ssente gavumenti zeebawadde bajja kuzikozesa bulungi. Ng'otulo bwe tutamanya alirira nnyina obwedde okusomesa kugenda mu maaso naye ng'abamu ku bakulu b'amasomero bali mu kwebaza yazimba. Baabeetabye mu musomo guno batubuulidde nti baganyuddwamu nnyo wadde nga waliwo okusoomoozebwa okuboolekedde. Mulimu katenga okugamba nti abaana bano tubanga tubata tusobola okubata mu gundi mu interviews kugeza ne musoko oba abawala bagenda abalenzi nabo ne bagenda in a certain class. Training eno tujagadde nnyo naddala kubanga kati tusobodde okumanya engeri gye tugenda okuyisaamu emitendera gyonna egikwata COVID-19. Mu musomo guno akulira ebyenjigiriza mu district Deogracious Sechole abikkudde ekyama nti abasomesa mu masomero ag'obwannannyini baakufuna emitwalo 10 buli omu okwekulisa COVID naye nga ssente zino ziriko obukwakkulizo. Bya kitongole ky'amawulire ekya Salt TV Omonnyo.